emipiira campaign deception tuzaawo ku mipiira mulaba ennaku zino tournaments foot soldiers nakawa Ssenyonyi cup serukama mayute cup seruki ezo zonna emipiira gye mulaba mitiyana bagala cup gundi cup waki now lwaki mulowooza now bali mu campaign naye batya babagamba tebagenda ba mu campaign nga Museveni takolaki tavuddeeko kati balaba Museveni tavuddeeko kati batandika campaign dda campaign kati ziri mu tournament za mupiira era buli omu jalaba nga atuuma tiimu ye tiimu Nubiyaniri tiimu Ssenyonyi tiimu Serumpanise tiimu Serukama Mayute kati eyo ye campaign empya kati golowooza era ffe tetulidde mu campaign ffe Museveni tulina omujjako bali batandise dda campaign ez'ebifo bye banaasobola owangula bisekezi yasinga otegeka ebipiira wano enakawa naye mubuuze since when did you ever organize a football tournament tagulinamu interest talina kyayagala ku mupiira but baba training they must appear ababbi bali mumatayi mumulowooza ababbi yeffe ababbi be bali bemutenda simanyi honorable simanyi minister tewabalenga babbi ababaati babbi just the form of kubba yekyuka bo bakyusa amatayi ne bakuwa picture nogamba bakulu babali wali kumbe abo be banyugunya bennyini be babbi taite mujinda bamuwano ku manda awonange mba nesetinze ngende njogere n'ababbi bali be bamaster b'ababbi nagamba politician ng'oli Doha ng'oli Qatar ng'oli Oman ng'oli America nga wagenda bugenzi naye nga weetadde mu politics naye nga tutegera politician yani politician yono politician ye muntu ayimirira wakati w'abaavu n'abagagga ba bureaucrats ba lobbyists ba technocrats abo bemulaba kati omubbi politician yona jana agamba abagagga abaavu babali bubi bayinza obaleetako obuzibu nze tebaninaako obuzibu nze mbeera nabo kati omugagga naga gwobeera nabo tiye beetaaga ki kyowaye beetaaga okubanga boogerako n'abakulembeze bamanya omuntu gwe balonda naye ati mwe mubeere no nga mwamugagagama naye kati fenzi kati bombiddamu nti awo kanaito katukoze tutya namugamba kye tulina okukola nti waliwo okulonda ti ffe babaka baabwe abantu miliyoni kyalo kiramba nti nze akikiikirira kati obwongo bw'omuntu ataasoma ye n'akifuna mu mutwe nti sincerely waliyo omuntu omaama we gwaweerera n'asoma n'atuuka ku university n'akola campaign n'ayitamu n'agenda mu parliament nga ddala ekimututte mbu atutte ebirowoozo byabwe ebyekyalo ekiramba stupidity oyo stupidity mutwalira ddala nga stupidity owa waggulu wa wemuwandiika ne mugamba nti wano wetuteeka ebirowoozo nga wolaba ku kampani we bagamba nti eno complain box kati gwe omubakawo mbuulira wawo wali otutte ekirowoozo kyo n'okimuwa anakikiikirira bakola politics bagezi bagamba ono omubaka yakukiikirira naye we bamala omulonda constitution negamba nti waggwanga why olwo bakufunye oyingidde mu kamasunga emmese tokyafuluma bagamba kati waggwanga nti bw'olituuka ogamba ebirowoozo byaffe nga tobiteeka mu palamenti nga gamba palamenti yaggwanga speaker yamanyi oba tusooka byebunyolo oba tusooka byewa byentenjeru ng'obwongo bwo buddayo ng'olonda ennyaanya ng'olonda scrap ng'ategeka omupiira ng'ojja anti omupiira omupya togulabangako nga kubira ku jambo nga weeripako ku mmotoka ye yoyo omubbi number 1 weewala omuntu eyali tali mu masuuti n'agaddamu emipiira campaign kitegeere naye nga bagamba tebagenda kudda mu campaign ne Museveni solongazi balina mujjako bujja babuuze emipiira bategeka gyaki mu nsi bleeding can you get to play football in a bleeding country omujjawa amaanyi g'omupiira gavaawa babeera bwe bati ne balinnya emiti ne basaakaanya mu nsi bleeding
woodwinking obudde buweddeyo n'ensonga eyo weetaaga strategy empya wabula onoobannyonnyola otya ekirungi kyokka population y'abantu abatasomye kyeriko nti overtime they forget oteekawo kipya tuli mu people power tuli mu nuupu tugivuddemu ipod tugenze abazungu batulaba you keep them on a trail of new events every day tobaganya kulowooza baba nalowooza ku uvoti muda ku muda n'oleeta akalala n'oteekawa akalala okategedde yeeyo population y'abantu ba Africa woyina gitambuza oyina babeeramu noba ne bambega bangi nnyo ne bakufiidinga kikye balowooza emboozi ze banyumya mu booda mu mabaala simanyi banywa bukyayi olw'eggulu n'obateeka mu system nga yambega osobola okoludinga byonna babeerakawo nga boogera simanyi gundi ofuna intelligence bulungi n'omanya bano baali baagala kutereera omanyi kambabuulira what might happen in Uganda e South Africa bali babasosola nga muntu enamba bali amubyenda nakati bakyali aba South Africa nga balookinga nga ne bottente akima mubyenda kuba abazungu bye babawanga n'obugere bw'enkoko kakati time netuuka ne bawulira bubi ne badimandinga nti nedda tukooye ebyo tusosola mu mabaala tukooye ebyo tusosola mu restaurant tukooye bali ne bagamba bannaye abasajja lwaki tubasosola tubakkirize balye ku nnyama olwabakkiriza ne bagamba nedda feka twagala mukulembeze bwetyo gundi bwe yatandika kati ne bano ba ghetto youth mwatandika bagamba simanyi tugendeko mu parliament ne bamuwa obwa parliament olwatuuka mu parliament kati twagala bwa president naye n'abagenderako simanyi totudde mu parliament kwetegereza tomanyi procedure za parliament zikola zitya tonayiga nzigi kuzimalayo wepalawuzeeye simanyi amangu ago kati njagala bwa president buli wooliyako ennyo mu kintu kyotamanyi tegeera ogenda kubbibwa ne bweba business ng'ogiyingidde leero ne baga teekamu ne zino ogenda kufunirawo ebiseera ebisinga tofuna genderera abantu abapapidde business nga tagimanyi obadde musuubuzi naye ng'ebbanga lyonna omanya obadde muvubi naye ng'ebbanga lyonna owulira nti bannaye abasuubuzi ba sipeya balina ssente ng'otunda amaato gaaga agayingini ng'oyingira wakisekka ng'ogula sipeya oyinza ogwa mwaka gumu you need to study the business oyina otegeera bizinensi si kumala gagiyingiramu kati okuva we mwajja mwakasolovinga ebizibu by'abageto youth bimeka nga ne Madubala yabayiseemu awo nga temuyina wadde fundraising emitwalo 2 yabalemi bizibu ki osobola okontaininga abayuthi ku bigambo nga waliwo abawa ssente tosobola. This is a rich man's play game politics. Muzannyo gw'abalayira Odinga abagagga basiba abantu bonkaaga ng'otandika kuwoloma. How deep connected are you to government? Nagamba tosobola chusa today ensefuuse global. You cannot become a president of a region nga tomanyi ba regional presidents bawakinga hand in hand bakolagana. Ruto ne Museveni bakolagana. Museveni akolagana ne Salomon wa Tanzania ne Kagame Burundi Congo Shekedi Rwanda Saluvakiri. Gwe kasita wepala uda n'abazungu nga bikulemye. Abazungu bo bagenda wali power. Who has power mu Africa? Tebattawana n'ebyo. Era ba reporting in Nigeria ne bagamba akalulu kabadde free and fair. Naye nga walabye kalulu ke Nigeria. Naye obuzaba bagamba there was a trade free and fair kubanga si perfect. Akalulu katike tulimu. Be aware. Ekyo kikole ki? Kimanye.